Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. Kale buli omudda mu kifo kyo yimirire ku bigere byo kubira Mukama engalo eza waggulu muwe ekitiibwa n'amatendo olw'okufaako muwe ekitiibwa n'amatendo olw'okukwagala muwe ekitiibwa n'amatendo olw'okukulabirira muwe ekitiibwa n'amatendo olw'okugabirira muwe ekitiibwa n'amatendo olw'okulwanirira muwe ekitiibwa n'amatendo olw'emirimu egy'amaanyi gy'akola mu bulamu bwo ekitiibwa n'amatendo byonna bibye ekitiibwa n'amatendo byonna bibye taata ekitiibwa n'amatendo byonna bibyo Mukama ekitiibwa n'amatendo byonna bibyo zikubire waggulu okusingako awo ekitiibwa n'amatendo Mukama byonna bibyo ekitiibwa n'amatendo Mukama byonna bibyo yimusa emikono egyo muwubireko obuwubizi muwubire ng'oyogera ebigambo ebimusinza muwubire ng'oyogera ebigambo ebimutendereza muwubire ng'oyogera ebigambo ebimuyimusa muwubire ng'oyogera ebigambo ebimugulumiza taata tukusinza tukugulumiza weetwalira ekitiibwa Mukama weetwalira amatendo weetwalira ekitiibwa Mukama weetwalira amatendo weetwalira ekitiibwa Mukama weetwalira amatendo weebala atufaako weebala atulabirira weebala atugabirira weebala atulwanirira muwubireko mwebaza obukuumi bw'atuwa muwubireko mwebaza olw'obukuumi bw'atuwa muwubireko mwebaza olw'obukuumi bw'atuwa yeebala atukuuma yeebale Mukama atukuuma yeebale taata atukuuma yeebale Mukama atukuuma yeebale Katonda omulamu atukuuma akulembera amagenda gaffe n'amadda akulembera amagenda gaffe n'amadda atuwonya eri abatulaba obubi muwubireko Mukama omwebaze akuwonya eri amaaso g'ababi muwubireko Mukama omwebaze akuwonya eri emitego gy'ababi muwubireko Mukama omwebaze akuwonya eri enkwe ez'abagerengetanya muwubireko Mukama omwebaze oyo ataasa obulamu alokola obulamu awonya obulamu afaayo eri obulamu mwebaze Katonda waffe ekitiibwa kimugwana ateebaka era atabongoota atulabirira nga twebase nga tetulina kye tumanyi mu nsi n'atuzuukusa atukuuma emisana n'ekiro atatuwaddeyo okubeera emmere mmanyo g'ababi yimusa emikono gisinge kujja neibawo ng'omuwubirako ng'omusinza ng'omuwubirako ng'omwebaza yeetwalira ekitiibwa n'amatendo Mukama yeetwalira ekitiibwa n'amatendo okubanga asaanidde yeetwalira ekitiibwa n'amatendo okubanga mulungi omusawo waffe omuwonya waffe bukyanga weewulira bubi n'omwesiga n'akuwonya okubira engalo eza waggulu omusawo atuwonya okubira engalo eza waggulu omusawo oyo atuwonya alongoosa obulamu bwaffe awatali kutukyajinga alongoosa obulamu bwaffe awatali tujjako kintu kyonna okubira engalo eza waggulu zinoge
zikubire waggulu eza Mukama waffe. Yeetwalira ekitiibwa, yeetwalira amatendo, yeetwalira ekitiibwa, yeetwalira amatendo. Mpola mpola funa akafo, funa akafo ko mpola mpola, era kafuna otuule n'okwebaza. Tulira mu mwoyo oyo w'okusiima n'okwebaza Katonda. Yimusa emikono egyo waggulu, waayo ekisiibo kyaffe, waayo ekisiibo kyaffe, waayo ekisiibo kyaffe eri Katonda omulamu, waayo ekisiibo kyaffe eri Katonda akola, waayo ekisiibo kyaffe eri Katonda ow'ebyewuunyo, waayo ekisiibo kyaffe eri Katonda ow'ebyamagero, waayo ekisiibo kyaffe eri Mukama. N'ensonga ezo ez'amaanyi zoogereko gy'ali, n'ensonga ezo ez'amaanyi zoogereko gy'ali, n'ensonga ezo ez'amaanyi z'oyagala akwateko, ng'owaayo okusaba kwaffe n'okusiiba. Ensonga zoogereko eri Mukama, ensonga zoogereko eri Katonda omulamu. Ensonga ezo ez'amaanyi z'ogamba Taata, ensonga zino zikwateko, z'ogamba Taata, ensonga zino gwaba azikwasaganya. Yimusa emikono egyo mubuulire w'oyagala akwata wabadde wakaluba. Nkusabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu, buli nsonga gy'oyogerako Katonda agikwateko. Nkusabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu, buli nsonga gy'oyogerako agikwateko Mukama. Nkusabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu, buli nsonga gy'oteeka mu maaso ge olw'ekisa agikwateko. Taata saasira busaasizi, tewali n'omu kufa asaanidde, naye olw'ekisa kyo tuyitawo. Tewali n'omu kufa asaanidde, naye olw'ekisa kyo Mukama tuwangula. Tewali n'omu kufa asaanidde, naye olw'ekisa, 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 osaanidde Taata. Ekisa kyo kingi Mukama, ekisa kyo kingi Kabaka w'abakabaka, ekisa kyo kingi Katonda omulamu, ekisa kyo kye kituwonya, ekisa kyo Mukama mwe tugotolera, ekisa kyo kye walaga ng'owaayo omwana wo, ekisa kyo kye walaga Yesu nga weewaayo nga kitaffe bwe yakuwaayo. Ekisa kyo Mukama kiyingire mu buli nnyumba, ekisa kyo Mukama kisinkane buli musajja buli mukazi, ekisa kyo Mukama kye kiba kigwa ku mirimu gy'abaana bo, ekisa kyo Mukama, ekisa kyo kitufuula abajulizi abayimiridde, ekisa kyo kitufuula abajulizi abalamu Taata, ekisa kyo kituwa amaanyi okujuliranga erinnya lyo, ekisa kyo mu kisiibo kino Mukama kikola abajulizi abalamu abateegaanika, ekisa kyo omuwala oyo kimufuula omujulizi omulamu,
ekisa ky'omulenzi oyo omuvubuka oyo kimufuula omujulizi omulamu. Ekisa ky'omukyalo oyo kimufuula omujulizi omulamu. Ekisa ky'omukama omusajja oyo kimufuula omujulizi omulamu. Ekisa kyo kabaka w'abakabaka. Ekisa kyo kijjanjaba emitima. Ekisa kyo kikubekube watali kubo. Ekisa kyo kivuunika emmeeza z'omubi. Ekisa kyo kiwa abaana b'obuwanguzi buli gye balaga. Yimusa emikono osaba ekisa. Ekisa kyo Mukama kiwa abaana b'obuwanguzi buli gye balaga. Ekisa kyo Mukama. Ekisa kyo kabaka w'abakabaka. Waberewo omuwala agamba nalabye ekisa kya Katonda. Waberewo omuvubuka agamba nalabye ekisa kya Katonda. Waberewo omukyala agamba nalabye ekisa kya Katonda. Waberewo omwami agamba nalabye ekisa kya Katonda. Akulabisa ekisa. Akukozesa ebyekisa. Akukolera ebyekisa. Akusanyuse naawe akuteeke mu layini y'abalina obujulizi obusanyusa. Kusabira ekisiibo kino Katonda akuteeke mu layini y'abalina obujulizi obusanyusa. Kusabira ekisiibo kino Katonda akuteeke mu layini y'abalina obujulizi obuteegaanika. Kusabira ekisiibo kino Katonda akuteeke mu layini y'abalina obujulizi obukwatikako. Kusabira ekisiibo kino Katonda akwatire ku ebyebadde bibadde ng'ebiremye. Wiiki eno egenda okugwako ng'olina obujulizi. Yimusa emikono zikubire eddala eza waggulu. Wiiki eno egenda okugwako ng'olina obujulizi. Wiiki eno egenda okugwako ng'olina obujulizi. Wiiki eno egenda okugwako ng'olina obujulizi wonna w'oli ku bugazi bw'ensi eno. Abali mu Uganda, abali mu mawanga agatwetoolodde. Abali ku bugazi bw'ensi eno, abali mu mawanga ageeyewala. Naawe abadde atabuddwa, naawe abadde tamanyi bwe kinaabaawo. Katonda akukolera ekyamagero. Zikubire waggulu yaniriza ekyamagero. Zikubire waggulu yaniriza ekyamagero. Yaniriza ekyamagero, yaniriza ekyamagero. Zikubire waggulu yaniriza ekyamagero. Zikubire waggulu yaniriza ekyamagero. Kusabira ekyamagero. Nsabira abantu ng'obulamu bw'obubadde buli dawuni. Katonda akukolera ekyamagero dde mu maanyi go. Kusabira ng'obulamu bubadde buli dawuni. Katonda akukolera ekyamagero obulamu budde mu maanyi gaabwo. Kusabira ng'obulamu bw'obubadde buli dawuni. Katonda akukolera ekyamagero obulamu abubusitinge. Obulamu abuyimuse Mukama. Yimusa emikono omuwubire mugambe ngenda kusinza. Yimusa emikono omuwubire mugambe ngenda kujulira. Yimusa emikono omuwubire mugambe neetegese okubeera omujulizi omulamu. Anaayogeranga ekigambo kyawe watali kutya. Amiina. Yimusa emikono gyo waggulu bulungi. Baako by'osaba batega ebibatu ebyo waggulu. Musabe Mukama akuwe ku ssente. Musabe Mukama akuwe ku ssente. Ebibyo byonna bw'obadde byesibidde Mukama abisumulule. Ebibyo byonna bw'obadde byesibidde Mukama abisumulule. Ebibyo byonna bwe bibadde 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 byesibidde Mukama abisumulule.
kyobadde olowoozaako naye nga kikutabudde, Katonda akiteekemu amagezi ge n'amaanyi ge. Kyobadde olowoozaako naye nga kikutabudde, Katonda akiteekemu amagezi ge n'amaanyi ge. Kyobadde olowoozaako naye nga kikutabudde, akiyingiremu Mukama n'amagezi ge n'amaanyi ge. Tugenda okutuusa ku Lwokutaano okuyingira night prayer ng'olina obujulizi obuteegaanika. Osule mu kiro ng'oweebazanga bw'osabanga, weebazanga bw'osabanga, weebazanga bw'osaba mu linnya erya Yesu. Tugenda otuusa ku Sande okweyiwa ku Kanani ng'oleese bujulizi ng'okimye bujulizi. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Yimusa emikono gyo waggulu, sabira Isirayiri Mukama agirwanire entalo aziwangule. Yimusa emikono gyo waggulu, sabira Isirayiri Mukama alwane entalo ezo aziwangule. Yimusa emikono gyo waggulu, sabira Isirayiri Mukama agirwanire entalo aziwangule. Waberewo obujulizi mu linnya erya Yesu. Yimusa emikono gyo waggulu, langirira emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri. 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 Langirira omukisa ku Bayudaaya mu nsonga gye bawangalira. 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 Abantu baffe abali ebweru bayimuse maaso ga Mukama, basaba, basiiba, banoonya Katonda, bagenda kunoonya green pastures. Katonda abakolere. Abagendedde, abaakagenda, n'abali ku nnyonyi, tubasabira okulaba omukono gwa Katonda mu mawanga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yimusa emikono waggulu, saasaanya omukisa, saasaanya omukisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda. Saasaanya omukisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda. Saasaanya emikisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda. Katonda akume ekibuga kyaffe, akume ebibuga n'ebyalo, akozesa abakuumaddembe. Yimusa emikono egyo waggulu, sabira abakuumaddembe. Mukama abayira omukisa, abawa omwoyo we, abawa amagezi ge, abakuumaddembe. Katonda abempawalinge ng'omubi talina waayita okukosa emirembe egiri mu ggwanga, mu kibuga ne mu kyalo. Omubi Katonda amubuza emirembe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tusabira abakuumaddembe, abasajja n'abakazi abo abambala yunifoomu. Katonda abawa obulamu, Katonda abawa obugabirizi, famire zaabwe aziteekeko ekisa, bye bakola byonna biyitemu. Tubasabira omukisa okuva ku Commander in Chief, CDF, bakamandazi bonna, paka ku musajja n'omukazi asembayo wansi. Katonda abakolere ku byabwe nga bw'abakozesa ku by'eggwanga lyaffe. Abawa omukisa ogutalina buyinike mu linnya erya Yesu. Amiina. Zikubira ddala gw'osazewo zikuba. Yimusa emikono weyongera okusika ku mukisa. Okyabulamu emikono egyo kyongereko waggulu, yongera okusika ku mukisa, yongera okusika ku mukisa, yongera okusika ku mukisa.
yongera okusika omukisa yegulumize kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu. Teega ebibatu byo waggulu bw'oti, musabe ku ssente. Waliwo ssente ze weetaaga, musabe ku ssente Mukama, musabe ku ssente kabaka w'abakabaka. Nzikiriza ng'olina ensonga za ssente ezo, ebibatu byo bitege bulungi waggulu. Abali mawanga ga Bulaaya, abali mu Asia, abali mu America, abali e Canada, abali e South Africa, abali mu Africa yonna, abali mu mawanga ga Buwarabu, abali mu Uganda n'amawanga agaliraanye Uganda, ng'oyimusiza emikono egyo, Katonda akuwe ku ssente mu linnya lya Yesu. Yimusa emikono egyo, musabe ku dola, musabe ku pawundi, musabe ku euros, musabe emirimu gyo Mukama gyongere mu ssente. Byogoba byonna ebyetaagisa ssente, Katonda akuwe ssente, akugabirire. Mbasabira omukisa gwa ssente abali mu Uganda mu Central, abali mu Eastern Uganda, abali mu Northern Uganda, abali mu Western Uganda. Basabira omukisa gwa ssente mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yimusa emikono ozikubire waggulu, mwebaze Mukama okutuusa ku lunaku luno. Zikubire waggulu, mwebaze Mukama olw'ekirabo eky'obulamu. Zikubire waggulu, mwebaze Mukama okutuusa ku lunaku luno. Mwebalize ddala Mukama olw'ekirabo eky'obulamu. Akulembera obulamu bwaffe. Mukubire engalo ez'awaggulu, mugambe gwafuga obulamu bwange Mukama era fugira ddala. Mugambe gwafuga obulamu bwange Mukama era fugira ddala. Yimusa emikono okigole bulungi, mukwase obulamu bwo bwonna, mukwase eby'omunda munda, organizo zonna zimukwase. Mukwase obulamu okuva ku luviiri paka mu ntobo z'ebigere ebyo. Mukwase famire yo, mukwase abantu bo, mukwase famire yo, mukwase abantu bo, mukwase famire yo, mukwase abaana bo, mukwase amakaago, mukwase famire Mukama gimukwase. Mugambe ebyange byonna biteeka mu mikono gy'okubanga gwasobola okubirwanirira era gwasobola okubiddukanya ne bibeerawo. Bulamu bwange, ebirowoozo byange, omwoyo gwange, omubiri gwange, amagenda gange gonna ngateeka mu mikono gy'Omukama mu linnya erya Yesu. Amiina. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama. Yimuka ku bigere ebyo, yimusa emikono egyo waggulu. Tugenda kusaba essaala ya Mukama waffe. Gigolole bulungi emikono egyo waggulu ddala. Kale engalo zikubire waggulu olwa Mukama akuwadde obusobozi obwo. Si buli omuntu asobola okumirira mu ssaawa gye tulimu. Si buli omuntu asobola okukuba engalo. Yongerezaako ebigambo ebimwebaza Mukama. Atwale ekitiibwa Mukama, atwale amatendo. Oyo atuwanirira era engabo yaffe. Yimusa emikono gyo, essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina, 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 amiina. Tulanga boogera otula mu byamagero byo. Yaniriza booli nabo, babuulireyo ekigambo eky'obulamu eky'essuubi. Okusingira ddala bategeeze ti Mukama ali wamu nabo.
buli gwoli naye mugambe Mukama ali wamu naawe. Mugambe Mukama ali wamu naawe. Mugambe Mukama akuzzaamu amaanyi, agenda kuwanga amaanyi buli kaseera. Mugambe Mukama yina pulaani zo era ogenda kuwangula. Zikubire waggulu gwakkiriza nti Mukama yina pulaani zo era ogenda kuwangula. Ekisibo kyaffe kigenda mu maaso. Olwokutaano luno ye night prayer eguddewo Juni. Tulabye omukono gwa Mukama okuviira ddala ku ntandikwa, ate tugenda kugulaba paka ng'oli mujulizi omulamu. Ezikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Tulabye omukono gwa Mukama okuviira ddala mu ntandikwa y'ekisiibo, ate tugenda kugulaba paka ng'oli mujulizi omulamu. Ayayayaya, yimusa emikono okuba engalo ez'amaanyi nkubulira ekyozikubidde. Zikubire ddala, oluvannyuma nja kukubulira kyozikubidde. Zikube nnyo, zikubire Mukama mu maanyi amangi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kati kankubulire ekyozikubidde. Canaan land yajjudde ku lunaku lw'abajulizi, abantu nga baagala kutoola bujulizi bagende babeere abajulizi abalamu. Ne Mukama nampa ekisa bonna nemba anointing nga twagabanya ekigambo. Mukama n'atuweerako n'ennyongeza kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Twagabanya ekigambo, Mukama n'atuweerako n'ennyongeza. Essaala ze tusaba ziwulirwa. Era twebaza Katonda nti n'abagenze Namugongo baavuddeyo bulungi. Omulabe kye yabadde ayagala tekyatuukiridde. Tukube engalo ez'amaanyi nga tuzikubira security y'eggwanga lino. Buli lwe tusabira ab'ebyokwerinda, abasajja n'abakazi abama uniform, Katonda awulira. Uganda yabadde egenda kuyiikamu omusaayi olw'abatujju abaagala okuteekenga advantage ku bantu abali mu kusinza kwabwe. Naye omubi kye yabadde ayagala kibeere ku bannayuganda kyabadde ku ye yennyini. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. So twagala kuyimirira wano okwebaza security. Twagala kwebaza ebitongole byonna ebyo by'okwerinda. Twagala kwebaza Commander in Chief, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Twagala kwebaza CDF, Chief of Defence Forces, General Muhoozi Kainerugaba. Neba commanders bonna paka ku mukazi oli n'omusajja asembayo abambala uniform betusabira olw'okubanga amaaso gaabwe galaba. Mubakubireko mu ngalo. Katonda ayongera obbakuuma, ayongera obbakozesa. Zabbuli 127 lunnyo lusooka luga nti Katonda bw'atakuuma kibuga, abakuuma bakuumira bwereere. House of prayer tetulinayo service nga tetusabira byakwerinda bya ggwanga. Kubanga ebyokwerinda by'eggwanga bwe bibeera ebibi, tomanya ani gwe kitandikira ku, kitatandikira ku gwe, kitandikira ku muntu wo. Abavubuka be bayingizaamu ebirowoozo ebyagala obutabanguko n'obuvuyo. Twagala ekyo mu kitegere nti olutalo terumanyi ani yaluyise ani ataluyise. Oba obutemu bwe butandika bwe butyo, omukubi wa bomu ogenda okubeerawo, osobola osanyuka kubanga oyagala entalo ng'ogamba otyo bomu evuze, ogenda okutegeera nga nnyoko yabaddeawo era nga yakutuse kutusa amagulu. Olwekyo tuwateekwa kubayo omuntu n'omu asapootinga ntalo, asapootinga butujju. Obukulembeze obuliwo bw'oba tobwagala, kikwase Katonda. Tewali kitandika ne kitagwa. Mu nsi muno tewali alina myaka 15. Yonna ensi bw'ogyetooloola tewali alina myaka 15. Kaakati ekiba kikuttisa abantu, ekiba kikukozesa kukwata ebijambi okutemula, kukwata bomu, kyaki? Bw'ani agambye nti guno omulembe guliremerawo? Mirembe gibaddewo ne gigenda.
ogwaffe osaana n'oguwangaliramu n'oguvaamu n'oddayo eri Mukama nga tuwatta muntu ate nga tuwayagaliza bantu kufa. Entalo tezirimu kirungi n'akamu n'akatono. So abeenoonyeza ebyabwe baleme okubakozesanga oluusi ku busente obutaliimu, oluusi ku busungu bw'oteetaaga. Abantu balina obusungu bakugamba nti omukyala eyabadde asitudde bbomu gwe yasaanyizaawo ne gwe yabadde naye famire yonna kumpi y'abatujju. Famire ezze n'obusungu kati bw'aba yalese akaana nako kandibanga gye bujja nako kalifiira mu butujju. Naye ng'obusungu bwaki onyiiga otuuke n'okutulika. Bw'oba onyize kwata enkumbi genda olime, nyiigira mu nnimiro, funa embuzi nyiiga, lunda embuzi nnyingi. Ekiseera kijja kutuuka bw'obanga wanyiiga ne weenyigira mu kukola ebyobufuzi obuliwo n'obyesonyiwa, ekiseera kijja kutuuka nga ate entalo tokyazaagala kubanga olina kye weekoledde. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋambye. Bw'oba onyiize genda ogula obubuzi obuto, genda ogula obubizzi, n'ekibuga kiveemu kinyiiza nnyo. Genda eyo mu kyalo, lunda, nyiiga, kwata enkumbi, lima ennyaanya mu bungi. Kaseera kajja kutuuka ng'olina kafusoko, nga olina bye weegulidde, olina ebidduka ebireeta ebirime by'omu kibuga, okukakkananga naawe entalo tozaagala kubanga olina kye weekoledde. Abantu be munyiigira tebabimanyi na bimanya. Nkiddemu. Abantu be munyiigira tebabimanyi na bimanya. Era kizibu nnyo okubanga weesibye bbomu ng'ogenda kugiyingiza mu kisenge kya mukulembeze. Obusiru obwo Katonda abutuwonye. Weesiba bbomu n'ogenda onoonya abantu nga nabo banaku nga ggwe n'obatira obwereere. N'oga nti era mmulumiza. Omulumiza wa? Akyalya. Amawanga bwe gaba gatemula abantu, abakulembeze ti bye bakwata nako. Kambaweyo ekyokulabirako. Olaba olutalo lwa Russia ne Ukraine? Olaba ebbanga lye lumaze mu famire ya Zelensky, pulezidenti wa Ukraine, temunafaamu muntu n'ogu? Era tebabulwanga mirembe. Mu famire ya Putin temunaba kufaamu muntu n'ogu? N'omu. Oba luggwa oba teruggwa famire eri bulungi. President Vladimir Putin yasinga obugagga mu nsi yonna. Okulwana tekukendeeza sente ze n'abaana be. Kati nkuwadde ekifaananyi ekyeyo ffenna kye tumanyi. Kati wano ne bwe bakunyiiza ne bagamba eno gavumenti bwetevaako tolitereera, tolina kyogenda gikosa. Ojja kunoonya abeesabira, ojja kunoonya abakuŋŋaanyiza mu kibuga, abakuŋŋaanye mu kibuga, ojja kunoonya wali abantu abangi, ogenda obatte mbalumya famire eri erumwa muki. Mulekerawo okubeeranga n'obusungu bwe butyo. Bayibuli egamba toyanguyirizanga kusunguwala, kubanga obusungu bubeera mu kifuba ky'abasirusiru. Olunyiri olwagala kikuyambe kubanga olusi boonyigidde tibibakwata nako. Omubuulizi ndowooza omuwulidde era mubuulizi, essula ya 7 onyiriri wa 9. Omubuulizi, Ecclesiastes chapter 7 verse 9. Omubuulizi essula y'omusanvu olunyiriri olw'omwenda lugamba bwe luti, toyanguyirizanga mu mwoyo gwo okusunguwala. Kubanga obusungu bubeera mu kifuba ky'abasirusiru.
toyanguyirizanga mwoyo gw'okusunguwala kubanga obusungu bubeera mu kifuba ky'abasirusiru. Omuntu yenna akunyiiza n'akuyingiza mu busungu bwe akyawa gavumenti oba mu ngeri yonna, sooka nga weebuuza obusungu bwe bunkwatako. Obusungu bwe bunkwatako kubanga gano ge mazima. Mwagala amazima ate nze ndi mubulizi ow'amazima. Ne Mukama waffe Yesu Kristo ensi yonna tenaba musiima. Azuukiza abafu, alongoosa abagenge, awonya abalwadde endwadde eza buli ngeri, ayimusa abaavu. Emirimu gya Yesu gyonna temulimu mulimu oguteekwa kunyiiza. Naye ssebo baamukomerera nga balina obusungu, n'olwaliro nga wayiseewo emyaka 2025 abantu tebannabakukkiriza Yesu. Era waliwo ogwoyogerera amaaso ge n'oga nti Yesu naga nti oyogedde ki ekyo? Ani yagamba okyogerera wano? Ani yagamba okwogera erinnya eryo wano? Simanyi nabo basiriwadde. N'ayombesa Yesu ng'alinga aga nti oleese Yesu n'omutuuzaawo. In this world you cannot please everyone. You can't. So government eriko waliwo abaga nti mbi nyonyonyonyo. Waliwo abagamba nti nungi nyonyonyonyo. Era nga gwe bwoga nti Yesu mulungi, oyimba oluyima n'owulira nga gwe bayiridde otuze otunyogoga ng'ennyonta ekubadde bubi. Onkoze bulungi Yesu, onkoze bulungi weebale. Onkoze bulungi Yesu, onkoze bulungi weebale. Onkoze bulungi Yesu, onkoze bulungi weebale. Nenkwata akazinda leero ne mbabuuza nti Mukama mulungi? Ne muddamu nti Mukama mulungi. Ne mbaddamu nti Mukama mulungi? Ne mugamba nti Mukama mulungi ekiseera kyonna ate ze embeera ze weewaawo. Naye ngeri atayagala kulira kigambo Mukama. Abantu bakyaweeya Batonda naye ate abafuga. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba obitegedde. Abantu bakyaweeya Batonda. N'omusanga ngagamba toddangamu okwogera ebintu bya Katonda mu maaso gange. Naawe oli musiru? Naawe obwongo babusiimuula? N'ogamba nti waliwo Katonda ng'ayogera kitonde. Ayogera kitonde. N'agamba tuwali Katonda. Akati nsaba nkuwa ekyakulabirako nti n'omutonzi bonna tebamwagala, n'omulokozi bonna tebamwagala, ne Museveni bonna tebajja kumwagala. Naye ggwe beera wakati awo. Oba tomwagadde oba bw'oba omwagadde kola emirimu gyo. Teweetika busungu. Obusungu obukutuusa okwagala okugenda ogamba nti koolumye Museveni ng'ogenda kwetulisiza mu bantu abatali Museveni. Naye Mukama yebazibwe, akatundu ako nkaluddeko. Essaala ze tusaba zikozesa abakuumaddembe zibikka eggwanga lyaffe, zikuuma eggwanga lyaffe. Twalabye ng'abagenda okutulisa be batulise. N'olwekyo abeesiga Mukama temutya. Olunyiriri luno kanduddemu ndusome nduveeko kubanga si lwe lumu kunyirize tulina mu kisiibo kyaffe. Naye ndujjeyo olw'ensonga kyankoze bubi okulaba ng'omukazi eyatulise nakazadde naye neyeesiba bbomu. Naye okulaba ng'okutulika kwe famire bwetyo bwetambula, balina obusungu nga famire kati basobola okuba baweddewo. Basobola okuba nga bakoze eki, baweddewo. Okuggwawo kwabwe tekuna kye kukyusiza. Mubuulizi 7:9 toyanguyirizanga mu mwoyo gw'okusunguwala kubanga obusungu bubeera mu kifuba ky'abasirusiru. Lusimbulira enjiri abantu ne baga nti nvuma. Sirina gwe nvuma. Tusomenga ekigambo tukitegeere.
wegenderezanga nnyo obutaakomodatinga busungu mu mwoyo gwo, si ku gavumenti yokka naye neekuba ntuse kinnoomu. Sitaani asobola okulaba omuntu ali kuyamba mu maaso eyo ne bamukugambako ekigambo ekibi n'omunyiigira nga tamanyira kumanya nti mu nsi gy'oli. Nze abagamba ebyo ebintu mbirabyeko. Yes, tolaba nti gw'onjagala era toyagala kwebaka nga towulidde message, era tolabanga emirimu gitambula. Olunaku singa toze mulankyawa owuliranga liwo ekitaabaddewo, owuliranga liwo ekimiisinga, owulira vacuum y'amaanyi, oyagala ojje mulankyawa. Naye gy'okoma okunjagala eriyo oli nga ataakubisaamu emirundi kunkyawa, tayagala kulira linnya bugingo. Oyogera bugingo ne yeegoga, noyogera bugingo naga nti oyogedde kaki akasajjako kantama. Naye singa omulese n'amala okububuuka n'obusirusiru bwe, kubanga obusungu bubeera mu kifuba ky'abasirusiru, bw'amala okububuuka ne mukkakkana n'omuga nti omanyi bulijjo nnoonya ensonga y'okukyawa bugingo. Mpayo ensonga 2 ezakukyayo omusajja oyo. Mwatuulako naye, mwakolanga naye, mwasula ku nnyumba ze zimu, mwasomera mu ssomero lyerimu, mwawassa mu nnyumba emu. Buli kyoyogerako ekisobola okubanga kyekisibukako obusungu aba talinayo n'ekimu. Nanga gwe tobiwulira bye bamwogerako, oba twalaba social media tobiwulira bye bamwogerako. Kati nga nkuwa amagezi ng'ogenda kubeera omujulizi omulamu ng'omulamwa gw'ekisiibo kyaffe, weewalire ddala okunyiigira abantu nga tebakumanyi na kumanya. Weewale okwetika abantu abatamanyi na kumanya nti mu nsi gy'oli. Weewale okubeeranga nga we wandibadde otereka amagezi oteresewo busungu. Bayibuli ekulaga nti mundaayo oba obanga onyiize obumala ganyiiga, mu kifuba kyo mulimu busirusiru. Mubuulizi 7:9, kubanga obusungu bubeera mu kifuba ky'abasirusiru. Onyiigidde omuntu ye tabimanyi nabimanya. So Katonda alina by'ayagala okukola, n'ebiseera ebisinga ekiziyiza kiri waffe. Ekisaawe kirimu ebigulumu. Omutima gw'omuntu kye kisaawe ky'ebyamagero bye. Nkiddemu, omutima gw'omuntu kye kisaawe ky'ebyamagero bye. Waliwo naawe gwe wali okoledde ebirungi kubanga alina omutima omulungi. Waliwo gwe wali oweereddeyo olunaku lulamba n'ogenda oba okumuberera ku mikolo gye oba okumuziikirako kubanga alina omutima omulungi. Waliwo gwe wali oyambidde omuntu n'omuyamba kubanga otegedde ng'ali related ku muntu alina omutima omulungi. Amannya ne gafaanagana ne lyomanyi, n'owulira ng'olina kyoyagala omukolera n'omuze nti ogambye gwani? Oli w'abaagundi obamanyi? Naga nti sibamanyi naye munanga amannya gafaanana. N'ozaayo mirako gy'obadde ogenda okukola. Naye era n'osigala ng'omutima gwo tiguli bubi nnyo. Naye singa ate abadde ali related n'oyo gw'obadde omubuuza, bibadde biwedde. Bassebo ne bannyabo nga tusaba essaala, twongeremu okumanya Katonda by'ayagala. Katonda tayagala tusitule obusungu mu kifuba kyaffe. Abanyiiza bangi kubanga Sitaani yabawendula ng'ayagala onyiige ebyamagero byo bireme okufuna bwe binaalandinga. Gwe bw'oba otambula mu kkubo nkuwa kyakulabirako n'osanga abantu 6 4
banyiivu no obalaba buli omu atunira munnengengo. Abalala babiri bali wali banyumya abasanyufu balina n'esimayiro. Oyagala kubuuza kkubo, obuuza bano abanyiize oba obuuza bali ababiri abali eri abalina n'ekasimayiro bali mu mboozi? Lwaki ekkubo tolibuuza bano abana n'ogenda olibuuza bali ababiri? Kubanga bano bali mu busungu, bali mu kuyomba, bali mu kwesooza, beetunuliranga engo. Oga nti sigwa mu busungu bwabwe bwa bwereere. Ate bw'obanga gw'osanze atunula bubi era nga alabika alina obusungu, era oyinza obutamunyega. Ekkubo n'onoonya omulala gw'onaalibuuza. Nga bw'oyita ku muntu ng'ate olina obwetaavu oyagala akulagirira ekkubo naye n'omwesonyiwa, naye bamalayika bwe batuyitako nga twesunguwaza. Emitima tugisituliddemu ebintu bye bataatuwa kuteekamu. Tonyiigiranga muntu oba omumanyi oba tomumanyi, muleke bulesi. Tonyiiga kati va ku levo y'omuntu ate ne ku levo ennene eya gavumenti. Gavumenti kintu kinene. Gavumenti kintu kinene nnyo, tokyewangangamu. Ate kati ng'eno eyaffe eya wano n'onyiga noga ngenda gijjako n'akapapula. Njaba kuba akalulu bajja kukawulira oli mu mboozi zo. Gwe bakugamba nti eno yajja nakapapula. Amazeeko emyaka aga gikunyiizizza. Alimba nnyo atokalakasa emyaka 4 goba obanga emyaka emingi mu kintu giba mibi. Lwaki gwe teweetuganga? Bw'oba obalana nawe oli mukulu, bw'oba okyaliwo ng'ogasa ne gavumenti ekyaliwo ekyagasa. Ewamu abakadde batabate. Owulidde? Ogenda n'owulira abantu nga boogera era abakadde baliyimba nnyo. Noga nti singa bano basomyeko ku Bayibuli. Singa basomyeko ku Bayibuli. Yobu essula ya 12 olunyiriro lwe 12. Yobu essula ya 12 olunyiriro lwa 12. Nkuwa ensonga lwaki tukyalonda Museveni. Wadde banoonya magezi ki? Oyagala kubeera mujulizi omulamu mu Uganda erimu entalo. Oyagala kubeera mujulizi omulamu mu Uganda ey'obutabanguko. Oyagala kubeera mujulizi omulamu mu Uganda efugibwa abanyi b'enjaga. Twagala basajja bakulu ate nga bategeera. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu oba amagezi gaze. Yobu essula ya 12 onyirwa 12 lwesomera awo. Nye nange kankuyamba abamu tebalina Bayibuli. Amagezi gaba n'abasajja abakadde n'okutegeera kuba mu kuwangaala ennaku ennyingi. Lumakinge. Oluwulidde mukwano. Amagezi Yobu 12:12 tolwerabiranga ne mukulonda. Mwalonda abavubuka bali eyo bali mu kwepiica tewali n'omu yali akomyewo. Buli omu ayomba bane gwe twalonda tetumulaba. Gwe twalonda mwana muto akyalina ebyokucakala bingi. Mukama enjiri gy'ontumye olwaleero abantu banaagitwala. Yobu 12:12 amagezi gaba n'abasajja bakadde. Lumakinge. Bw'oba tolukkiriza amugenda otuge kitaawo. N'okutegeera. N'okukola ki? N'okutegeera
kuba mu kuwangaala ennaku ennyingi. Kati muzeeyi ennaku z'amaze naddala nga entalo zonna zimusanzeewo, tosobola mulipuleesinga na muntu ava mu njaga. Era Uganda teyeetaaga mukulembeze atasobola kumanaginga security ng'agamba ateeba butebi bw'anaatuukayo then anaabisobola amaze kutuukayo. Kati muzeeyi abeera akimanyi nti ensi n'ensi bw'eneekuŋŋaana e Namugongo, omulaba ajja kulekerera okulumba balakisi, agenda alumba abantu abagenza okusinza. Ekyo muzeeyi akimanyi. Emyaka amagezi gaba n'abasajja bakadde. Gwe gy'opulaningira okugenda okutunda embizi e Namugongo, musajja mukulu ow'enkofiira aba pulaninga kukuuma n'embiziyo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze. Lunyiri lumakinge ate osabe wangaale ate okaddiwe ng'otegeera. Yobu 12:12 tolwerabiranga n'emukulonda. Amagezi gaba n'abasajja bakadde. N'okutegeera kuba mu kuwangaala ennaku ennyingi. Olaba emyaka gy'olina tonagenda wala nnyo, oli mu 20s naye naawe olina by'omanyi. Kati yongezaako emirundi 3 owulire by'oba omanyi. Obeera encyclopedia namba. Temunyoomanga bakadde. So kaakati oli takunyiizanga. Olaba kaakati oyo akaddiye, olaba aluddeko. Musango guliwa. Akaddiye ekintu yakikolerera ng'akyalina amaanyi. Kiyakironda bulonzi mu ttaka. Pulaani zo ze zigenda okufuula omujulizi omulamu. Ekubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga otegere kye ŋŋamba. Pulaani zo ze zigenda okufuula omujulizi omulamu. Katonda alina pulaani, naye ayagala balina pulaani. Kiwandiike. Katonda alina pulaani, naye ayagala balina pulaani. Mukama kyava atugamba mu nnyiri ze tusabiramu ne ze tusiibiramu bw'ati. Isaaya 41:10. Totya, kubanga nze ndi wamu naawe. Tokeŋŋentererwa, kubanga nze Katonda wo. Naakuwanga amaanyi, weewaawo naakuyambanga. Weewaawo naakuwaniriranga n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange. Laba, abo bonna abakusunguwalidde balikwatibwa ensonyi, baliswazibwa. Abo abawakana naawe balibanga si kintu era balibula. Olibanoonya so tolibalaba. Abo abakuziiza, abo abalwana naawe balibanga si kintu era ng'ekirerya. Ennyiriri ezo zeetaaga zeetegereza. Isaaya 41:10 okutuuka ku 12. Tuddemu tusitadi ng'olw'10. Totya, leka kulowoozanga nga buli ky'olowooza okivaako kubanga otidde. Katonda bw'akuyamba n'obanga omutegedde, lowooza ebintu by'olowooza nga toteekamu kutya. Wandibadde otya, naye Mukama agambye ali wamu naawe. Teweetaaga kutya kubanga olina akuuma, olina akulabirira,
olina gwe weesiga. Awali obukuumi omulaba atyawo. Awali obukuumi omulabe atyawo. Kyova olaba abateezi ba bbomu beetegereza ne balabanga Namugongo akuumiddwa nnyo ne baagala bagende ku baagenza abatono sayidi z'Emunyonyo baga tugende waninduza awali abatono. Ewali abangi wabaddewo obukuumi bungi. So nga n'ewali abatono era wabaddewo obukuumi. Naye olwa security ey'amaanyi ennyo eyabadde Namugongo, ababi tebaatulise nga bakwata lye Namugongo. Baanoonyeza awalala wali ekiggwa ky'abajulizi. Era nayo tebaatuuseeyo. Kuba wabaddeyo obukuumi. Ate nga n'obubi bwabwe basitudde, bomu yaabwe gye basitudde, bomu ziba tayimule. Odda mu kuzunga ng'olaba eno n'oga nti bakuumayo nnyo n'oweeta kumbe obudde bwayo obwo obudduka. Odduka odde eno obudde bw'obudduka tebulinda. Kati omubi akunoonya ge mazima Katonda akimanyi. Kyavuddaga nti bakukyawa bakusunguwalidde bawakana naawe balwana naawe bakuziyiza naye oli banoonya toli balaba. Plan when you come. Beera mukkakka mu planning buli kyoyagala okukola. Totya. Isaya 4:10. Totya ye introduction. Do not fear. Totya. Totya kyogenda kutandika kukola. Tewali atandika business ng'amaze okulaba bakasitoma gye basula. Tewali atandika business ng'amaze funa amasimu g'abakasitoma. Otandika lwakukkiriza. Bayibuli kyeva egamba nti omutuukirivu abeera mulamu lwakukkiriza. Okeera ku makya n'oyiwaawo emirimu gyo n'oggula obulungi n'otereezaawo n'oweetereeza naawe katoyaniriza abajja. Eyatya tasobola kukola ekyo. Totya Mukama kyagamba. Totya. Totya. Totya nga n'ekigaana okutya si kirala. Katonda ali naawe. Katonda yawukana nnyo ne bazadde baffe. Bazadde baffe be ba Katonda ab'oku nsi. Naye kizibu nnyo okumwa abandi maaso nga taata we amanyi bwe wasuze. Kizibu nnyo okumwa abandi maaso n'abampuliriza ku Salt FM, abali ku Salt TV, abali ku Salt Media App, ku YouTube, ku Facebook, namwe aba TikTok. Kizibu okumbuulira nti maama we amanyi bwe wasuze. Abamu mutute n'akabanga nga timwogera. Ali agamba maze wiki nga sikubira maama taata n'essimu. Mama ne taata nga sogera nabo ku simu, wanika omukono nga wiki eweze. Wiki eweze timwogeddeko na bazeeyi. Si mu bubi, wanika omukono gwo. Si mu bubi naawe ensi ekuzunza. Wanika omukono gwo bw'obanga gw'omaze mwezi. Omaze omwezi nga temwogera na bakadde. Temwakyawagana naye tonnabafuna akadde kakubayo simu, wanika omukono gw'owezezza omwezi. Ndowooza ne bwe sigende ku bamwaka kuba ojja kutya n'okuwanika. Ojjaga ntya abantu bange bano abantu banagamba nze sikolagana na bakadde. Ninga kisobokera ddala. Kaakati obanga ne ku simu temwogera yategedde ate bwe wasuze. Omuzadde ye Katonda w'oku nsi. Muwenge ekitiibwa. Mwagale. Gabana naye koolina. Naye yamugwesigisa yatava wooli. Zikubira waggulu zinoge. Eyamukwesigisa. Eyateesa nti otondebwe mu biro bw'ebiti yatava wooli. Kyava agamba totya kubanga nze ndi wamu naawe. Ateeke nkubuulire tagenda kubeera naawe nga bolaba b'otudde ne neiba waawo. Kubanga ffenna abali mu nsi ye yatutonda alina ffe ffenna mu kaseera ke kamu. God
created every human being and is taking care of us all at the same time. He is omnipresent. Katonda mwoyo mwerere tayina mubiri. Wotudde waali wadde tomulaba n'abakuliraanye tebamulaba, naye ate kikugwanidde okukkiriza nti omwoyo wa Katonda waali awo. Waliwo ebintu byetukkiriza nga tetubirabyeko era nga bye bitubeeza abalamu. Nze nzikiriza bukkiriza nti mu mutwe gwange mulimu obwongo. Ani omulala akkiriza bw'atyo? Ng'okkiriza bukkiriza nti mu mutwe gwo mulimu obwongo. Era olina okulwana ennyo okutulaga nti toyinaamu buugi. Ng'olowooza ebintu ebitugattako era ebitugasa ebina kye binaakola. Okkiriza bukkiriza nti mu mutwe gwo mulimu obwongo. Waliwo n'ebintu bye batugamba ne baga nti ekyenda kyo basobola okirambula kiriko fuuti manya 10 na meka noga nti nga kitudde mwani. N'ekyezinzezinzemu ekiri omu kiwanvu kizibu. Aliwo akkiriza nti olina ekyenda ekiwanvu. Wakirambulula ddi? Oba otegere kye ŋŋamba? So nga bw'okkiriza nti mu mutwe gwo mulimu obwongo, era bw'otyo bw'okkiriza nti yateekamu obwongo atudde awo naawe. Ezikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Bw'otyo bw'okkiriza nti eyakuteekamu obwongo atudde awo akukuuma. So totya, kozesa obusobozi bwo. Buli ky'owulira ng'osobola okukikola ate nga tekimenya mateeka, kikola awatali kutya. Tokosa kanisa ate tokosa nsi mwe tuwangaalira. Ky'oyagala okukola tekimenya mateeka, kikole. Kikole. Totya, kubanga mu kutya temuli kukulaakulana. Mu kutya temuli kweyongerako. Omuntu bamuwa kwasa miliyoni ya sente n'asooka abalamu awo n'abaleezi n'afa mu kifo ky'okubaleezi n'ayingira. Naye bwe nziteeka omwo teziife. Nziteeka omwo nsuubula ensawo y'akasooli tezigenda kufa. Osobola okukuwa miliyoni 5 n'ozirya paka ku koyini esembayo. Katonda ky'okoze n'eki? N'olowooza nga zimala okugula boda. Neno gandi boda tebankuba akatayimbwa. Gwakako ne bakakukuba nga ne piki tonagigula. Kwolwo n'olyako ekintu ekyeggulo. Ne ziba nga tezikyali miliyoni 5. Enkeera n'olowooza okutandikako akaduuka ku kitundu. Noga naye bayinza okukamenya. Yinza okuba nga bwe basa akaduuka ne bakamenya. Bamenya akaduuka akagundi ne bakeera konna. Bagenda okuzuukuka nga weereere. Akaduuka n'otakatandika. N'olyako era ku ssente. Buli lunaku olina ky'olowoozaayo n'otya. Omwoyo ogw'okutya tegwina gye gusobola kukulaza abooluganda. Ky'ova olabanga Katonda buli lw'ayogera n'abantu be statement eggulawo totya. 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 Totya, nze ndi wamu naawe, totya. Ndi wamu naawe, kkiriza bukkiriza nti Katonda ali wamu naawe. Kikkirize nga bw'okkiriza nti mutwe gwo mulimu obwongo. Kubanga era waali. Totya. Kubanga nze ndi wamu naawe. Planninga ng'okimanyi nti Katonda ali wamu naawe. Naye bw'otokole bw'otyo ojja kuva mu nsi nga n'ekisiikiriza ekikusinga kubanga baba lwe bakyeggamamu. Kisiikiriza ekyekiro ekigenda nekiyitawo bwe kiti. Ng'otambuza bigero ogenda okulira ng'oweddemu kumbe kigenda. Oga nti mba ne manya akasana kazikidde. Kibadde ekiro ekyo ekiyiseewo ng'ekisiikiriza ekyo kikugasiza. Ekisiikirize
nga kikugasiza. Kati tetwagala mu nsi oyitemu nga tokoze bintu. Oteekwa okubaako ebintu by'okola. Wateekwa okubawo ebiteekwa okukolebwa. Totya. Okutya tekulina kyekugenda kugattako gwe ate n'ensi yo tekulina kyekugenda gigattako. Totya. In fact okutya tukusanga mu nsi. Tuyingira muno nga tulinga bamalayika nga tumanyi bya Katonda byokka. Olukuzaala bw'otandika okutegeera mu bwoti. Naddala abakazi be basinga otuyingiza mu nsi y'okutya. Kubanga be basinga okubeera naffe. Ogenda okulaba maama ng'atandise okugamba yo cha. Ma. Cha. Akagala akatwala ng'akateeka ku ttaala nagani ejja kwokya. N'akulaga embwa nagani ma ejja kuluma. Ojje n'ogiramu bw'otyo agenda akumanyiza okutya. Ekivaamu embwa ne baba teriiwo bw'obanga agenda okukaaba ogusa ensongayo nagani ngenda kuyitira embwa. Ogamba wange. Bamaama abo bolaba be bayintroducing okutya mu bulamu bwaffe. Mubijjukidde bamaama bye mutukola. Gw'ojjukidde watandika okutya. Okutya installation ya muntu. Omuntu yagenda nga atuteekamu okutya. Okukakkana ng'oli mu abo abatasobola kwekolera. Kati maama waatali otya ng'oli wekka. Oyagala oteeka essente mu kintu n'ojjukira ma. Oyagala otandikewo ekintu n'ojjukira yo cha. Ennaku zino kyova owulira nga abaana baga toyokeza gwe. Oyokeza kitegeeza nti okoze loosi. Yocha. Naye Bayibuli etugamba Timoseewo ekyokubiri essuula emu olunyiriri olw'omusanvu. 2 Timothy chapter 1 verse 7 etugamba nti tetwaweebwa mwoyo gwa kutya. 2 Timothy chapter 1 verse 7 egamba bweti kubanga Katonda teyatuwa ffe omwoyo gw'okutya koma. Kubanga Katonda teyatuwa ffe omwoyo gw'okutya. Twajja tuli pact ng'okutya tekuliimu. Okutya tuteekebwamu buteekebwa. Abakutiisa ekisaanyi tebamanyi nti bakutiisiza n'okuzimba. Abakutiisa omuliro tebamanyi nti bakutiisiza n'oggula ettaka. Abalala mwatuuka dde okuwasa naye mutya. Eyakugamba ma kaakati yakutiisa n'abakazi otyo bakwana. Baga nti owasadde nga bakazi kazi asobola okukulya. Asobola okukulira essente zonna n'azimalawo zonna. Kazi asobola okukulira ssente. Bakazi balya nnyo. Naye nga bakazi balya ki? Ssente z'olyawo olw'eggulu mu bintu ebitali mu magezi. Abantu bazirira wiiki namba ng'ali ne mukazi we. Nabeerako singo. Oyingira mu ka restaurant n'osabayo eggi n'ekikopo ky'amata. Kubanga mu restaurant ne b'osaba mukalu obanga aziza omusango. Amazzi ge twanyweranga obwereere mu maaso g'abamaama. Bakupimira kyayi mukalu kizibu okusanga alina amaanyi aganywa ekikopo ekiramba. Ekikopo ekiramba kya ssente nnyingi. Batunda 3/4, half ne wansi wa half. Tibaina nsonyi okugamba ku mukalu toyagala half. Mukalu oyina kumpa kikopo kiramba. Kaakati nze sirina nkolagana na mukalu emazima. Nsaba mata. N'osaba amata n'osabirako n'eggi n'akagaati. Ezo ssente z'osabyawo kameeza akalambe ewaka ate gw'olwo tonatandika kulya. Ate bw'omala mu kyayi
n'amajigo n'akagaati. Kati awo afuma n'olyoka omugana n'emmere y'oyina ki? N'agamba ayina amatooka, ayina omuceere, ayina obumonde, ayina biki. Ate enva ayina enkoko, ayina ennyama, ayina ebinyeebwa, ayina biki. N'osabayo ku nnyama oba n'osaba enkoko. Sente z'olya ekiro kyokka ng'okyamye mu kalesitoranti gwe singo za kameeza ka nnaku 3. Ogenda ofuluma ng'olidde emitwalo 59 eyalese eka yaleseeyo 2. Otya okuwasa, otya okuzaala, otya obuvunaanyizibwa, otya buli kintu kyonna. Ate mu nsi muno atalina buvunaanyizibwa talina mugaso. Kembabuulire basajja mmwe bavubuka mmwe, obuvunaanyizibwa bwe bukufuula omusajja. Otuuke abantu ne bakunoonyeza entebe, kifuba ddembe. Buli muntu n'atagala bakunoonyeza entebe, si lwakubanga gw'obazaala. Obuvunaanyizibwa bwo bwe bukuweesa entebe. Kyova olaba ate osobola okutuuka abantu ne watabeera wayenyeenya n'ogu, kuba tolina buvunaanyizibwa. Teri ayagala kuva mu ntebe yagikuwe, ate teri ayagala kusituka kunoonyeza ntebe woonaatuula, kubanga tolina buvunaanyizibwa. Oba okitegedde? Timisawo ekyokubiri Essuula 7, kubanga Katonda teyatuwaffe omwoyo ogw'okutya. N'olwekyo nga mmaliriza enjiri ya leero, okutya kwonna okukujjudde kwa Setaani. Kiwandiike. Ekitaava wa Katonda kiba kya Setaani. For we are not given the spirit of fear. We were not given the spirit of fear. Kati Katonda kyova olabanga buli kaseera atuviirayo n'akugamba totya. Totya. Y'okutya wakutandise ddi, totya. Ndi wamu naawe. Gwabuusabuusa nti Mukama ali wamu naawe. Sooka weebuuze, ossa mu ngeri ki? How do you breathe? Yitako amalwaliro laba abalala okussa babatereddawo sirinda. Baba wayalinze. Nabo si babakyagala. Naye okubanga akyassa bakoze wayalingi namba. Naye gwe bw'oba weeraba oliko wayalingi awo wooli. Era obuusabuusa okubanga Katonda ali wamu naawe. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba obitegedde. Eza Mukama ziba za waggulu. Kaakati ate ekyewuunyisa nti omuntu bamuwayalinga ne bamuteekerawo bisirinda, naye ng'ekyo kye bakola nti bamukuume nga mulamu tasobola kusituka agenda akole. Ne bw'abanga ye gavana wa banka awo abatavaawo. Amagezi g'abantu bwe gabanga ge gakuwadde okussa, obeera sitaaka mu kifo eki. Katonda yakutonda bw'abanga yali naawe nga yakuyamba okussa, otambula n'okola emirimu, n'okoma wewaka, n'oyingira, n'ofuluma. Mukubira engalo ez'amaanyi. So tayagala. He doesn't need you to waste that breath, that gift of life. Kyava agamba totya. Mu byonna bye tutya, byonna bye tutya, temulimu kisobola kwesimba mu Katonda. Tikiriyo. Era tetulina kye tukola ku nsi nga tukikola ku lwaffe ffe abatya Katonda. Buli kye tukola tukikola ku lwa Mukama. Nkusabira Katonda akagambo totya okategeere n'amafuta gaako gonna, otegere okubeerawo kwa Mukama naawe owangule mu linnya erya Yesu. Otegere presence ya Katonda. Agamba nti kubanga Katonda teyatuwaffe mwoyo ogw'okutya wabula ogw'amaanyi era ogw'okwagala era ogw'okwegenderezanga. For we are not given the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind.
ya totya abalala mutya bantu ebigambo bino nsaba Katonda nyambe mbifunira akadde tufune akadde tubigaziye mu kisibo kino mwennyini nzije topiki ngikwate njinyikize abalala otya bantu otya okukolagana n'abantu otya okwesiga abantu osobola batya nga bebennyini bakukola bubi osobola batya nga wawulira mboozi wawulira emboozi y'omuntu gwe baakola obubi era naye ali yayaga nti tombulira abantu saagala abantu sisobola kwesembereza abantu batemu abantu balogo abantu babbi abantu bannanfuusi abantu nannyonnyola abantu nolowooza nti anaakolagana n'ente oba anaakolagana n'embizi oba embwa oba embuzi bw'obanga owulira ng'okooya abantu kino kyengenda okwogera tikiwooma ojjukiranga nti oli muntu bw'oba tokyayagalira ddala abantu weetuge tutegereganye bw'owulira ng'okooya ekibayita omuntu era nga bwe tukubulira tosobola kweddamu weetuge kubanga gwe muntu gwe tuteetaagira ddala kuba toyagala bantu oli dangerous eri obulamu bw'abantu kuba wabakyawa totya bantu mukwano togenda kukulaakulana tolina kyogenda kubeera mu nsi muno nga tokolaganye n'abantu you need people weetaaga abantu ate aba buli ngeri ate weetaaga abantu nga tetososola olwaleero osobola okubeera kuno n'oyomba era abachina abantu babi nnyo obwo buchina tombulira bw'olitandika okusuubula echina akachina ne kakuwa konteyina nga totaddeeko wadde 10 olidda kuno nga toowaana abachina baana abachina balina emitima emirungi okimanyi nti yampadde konteyina namba kati nga nze nyina okukola ntwale sente buli muntu ali mu nsi muno wa mugaso kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze zikubira waggulu w'omutwe gwo buli muntu ali mu nsi muno wa mugaso oba muyindi oba mu China oba mu Ngereza oba mu Amerika oba mu ki mwejjeemu okusosola mu langi ate ne mu mawanga ate gwe omulokole kankubulirire ddala weetaaga okukolagana n'abatali balokole bategere ng'eriyo abantu ab'engeri endala ate nze kenkubuulire nnyumirwa okukolagana n'atali mulokole mulagire eddala obulokole ensonga lwaki mu social media mulimu abasiraamu bayitirivu mu social media mulimu abakatoliki bayitirivu mu social media mulimu abangirikani bayitirivu n'aba Seventh Day tubalina gwe sinaye abasodox tebalabika naye buli ddiini mweri mu soloti abalokole mwe bali bayitirivu njagala nkole n'abo bategere nti waliyo ate abalokole tetunaba tutegerekeka nti gye tuli nga tetukolaganye n'abantu abo abatali balokole version gye batulinako nkyamu bwe tubeesenda tebatuyiga tebatutegeera version gye balina pastor guni tasasula twamulira balokole babbi pastor guni tasasula ate oyo gundi oyo ye mufere kati weetaaga ate gwe n'okolagana nabo era ng'obabuulidde nti oli mulokole tokweka bulokole bwo gula taxi yiwe omusiraamu agivuge gula taxi giwe omukatoliki agivuge gula taxi totya gula boda giwe gwogiwadde avuge mulina enjigiriza egenda eboonoona era atali mulokole abeera ajjudde emizimu kitaawo tanalokoka olabanga omuzimu kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze kitaawo ekika kyewamwe mulimu abatanalokoka bayitirivu gwe bw'oba balaba olaba egyo mizimu
okulokoka kirabo kiva wa Katonda abamu bakifuna mu ddakiika esembayo. Nze era sisobola kugwamu maanyi nti mu famire yange mulimu atanalokoka. Nalaba omusajja mu byawandiikibwa ng'alokokera ku musaalaba. Ku lunaku Yesu lwakomererwa Gaayi lwalokoka. Enjiri yali yagiwulira dda, ekiraga nti yali amanyi Yesu naye nga tamukkirizanga. Y'engeri gye yamudifendingamu. Yagamba oli omuyaye nti omusajja gw'olumba atalina na kyatukoze, naye nyini talina bibi. Ffe batukomeredde olw'emisango gyaffe. Musajja atalina musango n'otandika omulo byayise ebigambo nga bigenda wooli nga bibuuka Yesu ng'alaga nti Yesu amanyi talina na misango. Naye ng'akimanyi n'okimanya nti Yesu alina obwakabaka bwa kitaawe. Era n'amugamba ng'amaze okuyooma n'emuyaya mune bwe babakomeredde. N'agamba Yesu nti wamma ssebo, onzijjukiranga bw'otuukanga mu bwakabaka bwa kitaawe. Enjiri yali yagiwulira dda, naye ng'olunaku lwe olw'okukkiriza terunnaba. Yesu naye nga bw'atabirwisa n'amugamba nti leero tugenda kubeera ffenna. Bw'oba osabira omwami wo nga talokokanga tozikiza muliro. Bw'oba osabira mukyala wo nga talokokanga tozikiza muliro. Osabira omwana wo bamuzadde wo oba mukwano gwo tozikiza muliro. Ate waliwo lw'osaba ate n'osanga nga yayongedde kwonooneka n'ogamba mbivuddeko oyo tayinza na kulokoka. Saba ajja kulokoka ne ku ssaawa esembayo. Naye nga tannaba kutuuka ku ssaawa eri esembayo okulokoka, mulage enjawulo y'abalokole n'abatali. Gwe beera mulokole. Kyenva nkola ne bafaluuku Sesaazi Muhammadi Wamala bajoweri amanyani basiramu bayisima bonna balimu n'abamu bennyina ba kitaabwe abasiramu be bajja ne bansaba emirimu ba kitaabwe. Sajja kukubira essimu naganze sheeka gunnoga nyina omwana wange amaze bino ebyammwe ebyamawulire. Noga nti naye nga bw'atagikubye mu mikutu gy'abasiraamu n'agikuba eno, kankoleyo ekyenjawulo mumpeereze muleete. N'amuweereza. Kaakati kirimu ebintu bingi. Okukola obulungi kulimu amagoba buli gy'okusulikira. Kisoboka okuba nga kirabise ng'ekitakoze ennyo, naye omusajja oyo sheeke yampeereza omwana we ng'akolera mu Salt. Lwali tula mu meeting nga baagala kunzita abali babalemeddwa. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba. Lwali tula mu meeting nga baagala kummiza musu, biriba biganye. Bagamba 10 terikyawomu naye nga naye yeeyisa bulungi. 10 terikyawomu nga naye ayinamu obuntu bulamu. Gano tuyiga magezi ga bulijjo. So nkwegayiridde okukkiriza kwo kusaasaanye kubunyise kuba kube. Kolayo ebintu ebiraga nti gw'olina okukkiriza. Beera mwesigwa, beera mwesimbu. Naye n'ebyopulani nga totya. Bajeti y'eggwanga lino egenda kusomebwa. Naye gwe kiki ky'ogenda okusapulayinga? Kiki ky'ogenda okukola? Kisoboka okuba nga ewammwe temwasoma nawe tewasoma. Naye omanyi nti abo abagabana kusendeza bajeti bali amandaazi. Banywa juisi. Abo abantu balya fruits. N'abasinga obungi babalagirira kati kulya bivaavava. Leeta nakati mu kyalo. Muyingiza ekibuga abali mu budget. Bali mu bintu binene oyinza obutabitegeera. Edde nnyo bakadde baffe baateganga ne bawuliriza budget kubanga baalina pamba. Ze nazaalibwa pamba waali. Era we nazaalirwa era we nasomera
twalina essomo eryogera ku cash crops era nga zibuuzibwa. Kati olwalero simanyi nnyo kye babuuza mu masomero. Kati bakadde baffe nga bakeera ku bajeti ekyalo kyonna. Alina leediyo ng'abalala tebayinako olwafuna abagenyi kubanga bagenda kuwulira bajeti. Kotoni ayongeddwako mmeka? Kofi ayongeddwako mmeka? Simu, beans, sorghum, bingi bye baawuliranga. Olwalero oyinza okutuula ku TV oba ku leediyo n'otowuliranga babyogerako kubanga ebimu tebikyaliwo, tobbako. Naye byonna bye bagenda okusoma, bagenda kukola enguudo, bagenda kuzimba amalwaliro, bagenda kwongera ssente mu masomero, bagenda kukola ebya ICT, bagenda science, bagenda mwongeramu, bagenda kukola biki. Gwe noonya nawe gy'osobola oziteegera. Aba ICT nabo tebalya kompyuta. Bw'owulira bongedde ssente mu ICT, gwe nawe yongera okulima lumonde, nawe yongera okulima muwogo, nawe yongera okulima emiyembe, nawe yongera okulima fene, nawe yongezaamu amaanyi okukola emirimu gy'osobola. Katonda omugamba nti banteeke mu bajeti y'omwaka guno nga naawe olina wooziteegedde. Totya bantu. Abantu bangi bagaana okukola emirimu kubanga atidde abantu. Nze nabanandaba nga ntambuza ffene ekibuuzo omulya? Abantu b'omuwa bamulya? Totya. Kigambo kino eky'okutya kye nabagambire ndisaba Mukama mpeyo olunaku njogere ebigambo buli muntu bimunyikire. Bw'agamba nti totya, si kutya mubi yekka nti agenda kukulemesa emirimu. Nti olowooza okuteeka akasente ko ku mudaala ate n'ojjukira bwe bagamba obulogo obeera mu katale n'oga nti owange sijja kusobola bulogo obeera mu katale. Kiki ky'onoosobola mu nsi? Olina okwesiga Katonda lw'ojja okuwangula. Mu katale waliyo eddogo, mu maduuka waliyo eddogo, ofiisi zeeyo waggulu waliyo eddogo, buli wantu wonna bakaaba eddogo kubanga abantu baagala kufuna bugagga buva wa sitaani. Naye nga Mukama yatuteekerateekera obugagga obuva gy'ali. Olina kukkiriza bukkiriza n'okola ekintu awatali kukwatibwa nsonyi kubanga kyokola tekikwasa nsonyi. Olwalero ssente zeekwese mu bintu by'ototegeera ebitaaliwo edda. Abaana balongoosa ebigere, enkyakya ze twakuutanga ku jjinja, kati abaana bazikuuta. Asala enjala n'akuuta enkyakya, buli kimu bakikola. Enviiri bazongera mu saayansi. Kati bw'oba okooye ng'olina stress ng'olina n'otulo, genda mu saaluuni. Basooka ne baleeta akawera awo ne bakakusaako, ne bakakuyisaako mu mutwe ne mu maaso. N'aleeta mashini n'akukola kompola n'obwegendereza. Agenda okumaliriza oludda lw'enviiri nga weebase. Ne bakuzuukusaawo, ne bakutwala. Buli lwe twamalanga okusala enviiri ng'ogenda. Kati si bwe kiri. Bayongeramu ekirungo. Pulaane zo Katonda zagenda okuwa omukisa. Pulaane zo Mukama zagenda okuwa omukisa. Plan well. The Bible says in the book of Proverbs chapter 16 verse 9, engero 16:9 ega nti a man's heart plans his way, but the Lord ordains the steps. Engero 16:9 omutima gw'omuntu guteese ekkubo lye, Mukama n'alungamya ebigere. Baako by'oteesa. Kati okyasobola kukola saluni ngeri ordinary. Okola saluni ng'oyongeddemu obuntuntu. Era ntegeeza abakazi ababeera ewaka nti temuyoma na basajja ng'alimu akawoowo kabunya buva mu saluni bannange. Abasajja tebalina mutawaana abo. Manji
ogenda okulaba omukazi ng'alinga sniff dog. Buno obuwonga tuwagenze nabo. Mugamba mpise mu saaluuni. Kati ekyomutabana kwe kuba nti gwe mu saaluuni oyitayo buli lunaku. Naye ng'abaana bakwatako n'akusala enviiri ne bakugjawo mu tulo ne bakutwala wali ate omutwe ne bagukola massaaji. Nga n'omulenzi naye olusi wajjawo nagane enjala z'omuzeeyi tuzikoleko. N'asooka afuuwakaawo bafuuwako buki bubanga obunyogogalo bafuuwako buki obwo obugalo bwonna ne basooka babufuuwako. Edda ennyo ffe gye twakulira omwana yagendanga okuzuukuka ng'ekigere emmese zakiridde ne kiggwawo. Emmese zakolanga ng'abasaaluuni bwe bakola. Abakadde batonyumiza simanyiranga yalabanga mmese naye ng'ekulya n'oba nga tonnawo oteeka kigere wansi nga wansi kyonna kyasigadde ennyama bakiridde ne bakimala omu naye emmese eryanga ekola bweti. Bw'obanga eyeenyeenyamu ng'akannyo kakusimbye ng'efuuwawo. Kati sina na bwe mbuuza muntu nti emmese zaakulumako sinsobola kufunawo awanika naye ng'enseka gye musekamu endabikira nga percentage ennene emmese zaakuluma. Zaakuluma ne zifuuwawo. Ssebo kati abaana batega ssente mu saaluuni n'asooka akufuuyira obugalo bwonna n'afuuwako obwo obuntu n'owulira bulungi agenda okuleeta akagirita nga asimudde nako si byebiri. Kola pulaani ojja gaggawala. Kola pulaani. Bajeti eyinza okuba nga tebajja kwogera linnya lyo wadde byokola naye abo bonna abanaazikwatako eziva mu bajeti bagenda kusibirawo kubanga olina pulaani. Balindire mu saaluuni, balindire mu restauranti, balindire mu botiiki, balindire awo otundire emmere yonna gisuubule beera n'emmere enkalu beera n'emmere embisi yonna ebeerewo ba ne bw'olindira. Abakola enguudo era bakola balya. Nga mmaliriza weewala ekibi. Katonda takolagana na bakozi ba bibi. Avoid sinning. Tolabanga obakolera enguudo n'oga nti ate gw'ogenda kutunda mubiri gwo. Abakola enguudo tebalina interest ya mubiri gwo, baagala kyayi, baagala katogo. Tofuula mubiri gwo kya busuubuzi. Tobeera prostitute, tobeera malaaya. Sente zinoonye mu ngeri entuufu. Bayibuli ega nti omutima gw'omuntu guteesa ekkubo lye. Engero 16:9. Think well. Lay strategies. Methodi zo ezofuna sente zonna zibeere nga zeezo zoga nti Mukama nziteeka mu maaso go nga tezikwasa nsonyi. Tutegereganye bulungi. N'olwekyo Mukama agenda kufuula omujulizi omulamu. Abantu nga boogera twamulabanga wano yatundanga kyayi, twamulabanga wano yali atembeeya, twamulabanga wano yatundanga fruits, twamulabanga wano yakolanga bino na bino nga baakulabanga. Naye nga kati balengera kalinaayo ku lusozi, balengera amaduuka ago g'otaddewo, obayitako ng'oli mu mmotoka ng'endabirwamu ziri waggulu. Toyagala nfuufu olwaleero, toyina bwewewala nfuufu kubanga okyali ku leve eyo. Naye Katonda yasuubiza Zabbuli 10:13 olw'omusanvu n'olw'omunaana nti ayimusa abaavu okubajja mu nfuufu. Zabbuli 10:13 olw'omusanvu n'olw'omunaana ayimusa abaavu okubajja mu nfuufu n'ekulubungo, n'abatuuza waggulu wamu n'abalangira b'abantu be. Ajja kusitula okusinziira ku pulaani zo. Mulage by'okola ate obeere ng'ogenda mu maaso. Nsembyayo amagezi gano, buli kyokola kikole ku lw'ekiddako. Kiwandiike oba okitegedde. Buli kyokola kikole ku lw'ekiddako. Bw'oba otunda amanda olwaleero gatune ng'okimanyi nti amanda gano galwaza gafuumuukira mu mutima mu mawuggwe. Kaakati beera ne timeline gamba nja gatunda emyaka gyange 3. Bino byolaba tuva kuno olaba ng'omwana yagenda Jordan for 2 years 3 years
naawe osobola okwewaŋŋangusa n'obeera kuno. Osobola okusalawo n'ogamba nange nagenda ku kyeyo naye nga gw'okikubira wano. N'ogamba nja kutembeya fruits emyaka 2. Emyaka 2 bwe giggwako fruits nali nzitembeya nga njagala kukola mu botiiki. Kati weefuula ali mu Bawarabu, weefuula ali ku kyeyo. Tambuza fruits, bw'ofuna ekyokulya n'ekyokunywa weebake. Togula biteeteeyi bya buli lwa 6. Togula masimu gano agaliko agakajja. Beera n'akasimu ko nga baagala fruits bwe bakuba kayitamu. Togula mifaliso gya kabi, toyina wuufa z'ogula. Kolerera botiiki gy'oyagala. Sente z'okuŋŋaanya okuva mu fruits. Kuŋŋaanya sente za saluni gy'oyagala. Kuŋŋaanya sente nziramu. Kola ky'okola ng'okolerera ekiddako. Kati akusekera omwala omulungi oyo yenna n'adda muno n'atambuza ffene. Olunaku enseko zijja mukalira ku matama. Aligenda okuddamu okulaba nga waayingidde ng'amanyi nti kifo kya bbeeyi nga kikyo ate nga gw'oliwo. Ogenda kufuuka obujulizi obulamu. Ogenda kufuuka obujulizi obulamu. Ogenda kufuuka obujulizi obulamu. Kitwale eri ategere kye ŋŋamba. Tokola kintu ng'oli wa kubeera awo. Bassebo ne bannyabo mu nsi tuli mu lugendo. Naye kiba kibi okugamba nti oli mu lugendo ate ng'oyimiridde wamu. Awo wooli oyitawo buyisi, oli mu transit. Buli wooli oli mu transit. Okutuuka lw'olituuka wali ate ojja kutuukawo. Ngambya buli wooli oli mu transit. Okutuuka lw'olituuka wali ate ojja kutuukawo. Tewaliwo kiri kulemesa kutuukawo. Omaze okutegeera Katonda ne Katonda akugambye totya kubanga nze ndi wamu naawe. Totya kubanga nze ndi wamu naawe. Talimba, ali wamu naawe. Bwe wali si bw'oli ne bw'oli kati si bw'ogenda okusigala. Ezikubira ddala oba obitegedde. Bwe wali si bw'oli ate ne bw'oli kati si bw'ogenda okusigala. Nekino kenkikubulira enkuzeemu amaanyi wadde obadde onafuye ennyo. Wooli waliwo abakwegomba tebabalika. Eriyo abantu bangi abagamba singa afuukanga bw'oli ebibye biba biteredde nnyo. Wano wendi nze nkimanyi nti waliwo abanneegomba. Seetadde ku pressure naye wendaga sinnatuuka. Era nnyumirwa nnyo bwe mpulira abammanja Pentagoni. Kuba nabo bakimanyi nti sitwagala kubeera bwe tuti. Lowooza binene paka nga balina n'ebye bakubanja. Wangi lowooza binene paka nga balina n'ebye bakubanja. Ate abammanja nze sina kye mbabanja we bali obuzibu. Tewaliwo kye bababanja bo. Wabula okulaba ne bakugamba osabira wa bugingo Pentagoni eriwa. Ye gy'asabira ne gye bamuzaala talina kyabanjibwa. Challenge, put a challenge. Teekawo challenge. Katonda atusitudde okuva mu nfuufu okutuuka wano olwaleero. TV gye tuliko yaffe. Radio gye tuliko yaffe. Oba radio ze tuliko zaffe. Ettaka lye tuliko lino lyaffe. We tuli buli muntu yeegombawo. Naye process ekyagenda maaso. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Tolowooza na kwetta, tolowooza na kintu kirala kyonna. Wooli ssebo naawe nnyabo. Waliwo akwegomba. Waliwo akwegomba. Osobola okuba ng'oli ku kitanda ng'amagulu bagawanise. Ng'owulira weetamiddwa gw'oli awasinga obubi. Naye gwe bayisaawo nga bamutwala mu ggwanika ye yakutuse. Omuntu waagandi singa abadde abwakiri ng'alinga oyo. Hello? Ng'amagulu bagawanise. Ng'oli bubi wafuna accident bamenyeka. Ne waliwo afiiriddwa kati.
aga nti omuntu waabwe yandibadde asigalawo ne bagira nga bamujjanjaba. Awo woogalamidde ngolooza oli bubi nnyo era nga sitaani akulima nti Mukama takuyambye. Waliwo abeegomba nti singa badde bagira babeeraawo. So ntandikiddeeyo okuggwanika paka mu bulamu buno obwa bulijjo gye tuli eno. Waliwo akwegomba. Katonda akukuumye oyise mu bintu bingi. Nakino nsaba kikuzeemu amaanyi. Eyamala 2 nabiri ajja kubimala n'ebiri jajja kubimala. Nabina ajja kubimala n'ebiri jajja kubimala. Nabina ajja kubimala n'ebiri jajja kubimala. Nabina ajja kubimala n'ebiri jajja kubimala. Nywera Mukama akumanyi. Ne bw'oba ng'osomoka mayengo, ne bw'oba ng'osomoka muliro, kimanye waliwo olunaku lwali kuviirayo, ennaku eridduka era bingi ebiri kwegattako. Nywera Mukama akumanyi. Oyafaayo ne bw'oba ng'osomoka mayengo, ne bw'oba ng'osomoka muliro, kimanye waliwo olunaku lwali kuviirayo, ennaku eridduka era bingi ebiri kwegattako. Gamba omuntu ow'omudayimusa emikono. Nywera Mukama akumanyi. Oyafaayo ne bw'oba ng'osomoka mayengo, ne bw'oba ng'osomoka muliro, kimanye waliwo olunaku lwali kuviirayo, nnaku eridduka era bingi ebiri kwegatta. Nywera Mukama akumanyi. Ne bw'oba ng'osomoka mayengo, ne bw'oba ng'osomoka muliro, kimanye waliwo olunaku lwali kuviirayo, ennaku eridduka sebo era bingi ebiri kwegattako. Ngambye nywera Mukama akumanyi. Oyafaayo ne bw'oba ng'osomoka mayengo, ne bw'oba ng'osomoka muliro, kimanye waliwo olunaku lwali kuviirayo, ennaku eridduka era bingi ebiri kwegatta. Zigulirawo eggulu Mukama, nzigulirawo eggulu nteekeko feva. Zigulirawo eggulu Mukama, nzigulirawo eggulu nteeke. Nzigulirawo eggulu kunoonya, nzigulirawo eggulu nteekeko feva. Zigulirawo eggulu Mukama, nzigulirawo eggulu nteekeko feva. Mukama abampeera omukisa. Mukama abampeera omukisa. Zikubire waggulu obanga service ebadde yiyo era ng'owuliddemu ebibyo. Yimusa emikono gyo waggulu nkusabire. Nkusabira Katonda akufuula omujulizi omulamu. Nkusabira Katonda addira akatono k'olina akazimbulukuse mu linnya erya Yesu. Nkusabira Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu awa omukisa obulamu bwo, awa omukisa emirimu gy'emikono gyo. Kusabira Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu akukuumye nga akuwadde okubeera ku muwendo gw'abalamu okutuusa olunaku lwa leero. Ayongere okukuuma nga akuteeka mu mbalirira, akuteeke mu mbalirira eno eri mu kufundikirwa, akasente akali mu kutambula Katonda abeeko kakuwaako, ate Katonda akuteeke mu mbalirira egenda okusomebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kyonna ky'onookola, kyonna ky'onooyiiya, amagezi gonna Mukama g'anaakuwa, amagezi gonna g'onaasala, Katonda agalabisa omukisa. Naawe obeera omu ku abo ba beneficiary ba bajeti y'eggwanga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Akuwa omukisa Mukama, akuteekeko ekisa, akugateeko abantu abalungi. Buli lunaku Mukama abeere ng'akyusa obulamu bwo for the better in the mighty name of Jesus. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu.
nziramu okubategeeza night prayer ya Lwakutaano n'oku Canaan Land. Lunch hour zigenda maaso. Tubebaza okweyuwa ku Canaan Land ku lunaku olwabadde olwa Mataazidde. Mwakozesezza bulungi public holiday. Era nanga in advance another special service after Sunday service. Monday ngenda kuza omwezi 9 ejja kubeera Heroes Day. Heroes Day jangu ogikozese bulungi ng'oli ku ttaka tukuva erya Canaan Land. Tusabe tugabane ebigambo bya Mukama, otwole amafuta, nja kwanointinga muntu ku muntu, oddeyo nga buli akwekoonako agamba oyo muziramu muveeko, oyo muziramu muveeko, oyo muziramu mwesonyiwe, oyo muzira, oyo akola ne Yesu, oyo alina amaanyi ag'enjawulo. N'olwekyo tosubwa Monday service special ku lunaku lwa Heroes Day ku Canaan Land. Abalokole n'abatali balokole tubaaniriza, tusabire wamu, tubanointinge, mugende mubeere abazira abalamu. Mugende mubeere abazira abalamu. So kozesa bulungi public holiday eyo. Si byakuddukamu ono labooli omaliriza oddeyo ku mulimo ng'oli empty ate ng'omulabewo yeetawummula. Gy'okoma okudduka okubanga tokozesezza bulungi mu Katonda. Ate omulogo ye aba yalukozesezza, aba yagenze kuloga. So ne muno mugambe nti another special service at Canaan Land on Monday 9th, Heroes Day. Come one, come all. Mukama abawo omukisa. Imusse emikono gyo gwagamba njala kutereza bulamu bwange. Oyagala kulokoka, oyagala kweyongera buziba, oyagala kweyongerayo kumanya kigambo kya Katonda. Imusse emikono gyo waggulu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama ffe Yesu, abantu bano Mukama bagwayo obulamu bwabwe gy'oli. Ddamu ebigambo bino ogamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero ekigambo kyo nkiwulidde Mukama, nga tuwalya nkaka era nga tuwalya mpaliriza, nsazeewo okulokoka. Kwegayiridde Mukama wange, sonywa ebyo byonna bye nakola, bye bankozesa, bye mbadde nkoze, endagaano zonna ez'okubonaabona eziva ku Adamu ne Eva, ekibi ekisikire, ebyekikana ebyebukojja, ebyava mu relationship z'ensi, nebye nasanga mu masaŋŋanzira, byonna mbyekutulako era mbinaaba mu musaayi gwa Yesu. Binaabe 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 mu musaayi gwe. Binaabire ddala byonna. Akutukuze Mukama era atutukuze ffenna. Yimusa emikono gyo waggulu. Gamba nti ayi Yesu, nenenyeza ebibi byange, nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, njatula n'akamwa kange tindokosa olwaleero, sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, ogawandiike Mukama mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo. Sangula amannya gange gave mu kufa nga ndi muto, ogawandiike Mukama mu kuwangaalira ddala. Sangula amannya gange gave mu bwavu n'okulemererwa, ogawandiike Mukama mu kugaggawala ate ne mu butalemerwa mu kuwangula. Nfuuke ow'omugaso era nfuuke ow'ensonga. Kwebaziza Katonda wange kubanga onsaasidde era nange mpeereddwa ekirabo eky'obulokozi. Nsaba kaakati, musa emikono gy'ogamba nsaba kaakati ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Akuwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Akuwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Akuwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Akuwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Kitwale mu linnya erya Yesu. Amiina. Weekubireko mu ngalo, weebale kutereeza bulamu, weebale kutwala Yesu kubeera mulokozi wo. Amiina. Kwata ensabo yo, kwata manepaasi yo, kwata waletu yo, biwanike bulungi. Amasimu go gawanike, etukkiriza omukisa. Ngenda kuba noyintinga mwenna muntu ku muntu, nga nyweza kyoyagala era nga nkulangirirako okubeera omujulizi omulamu mu linnya erya Yesu. Mu mulembe guno Kristo yeragire ku bulamu bwo. Wanika ebintu byo. Kitange nsabira ebintu by'abaana be basitudde ebintu ebyo. Nsabira amasimu gaabwe, nsabira ensawo zaabwe, mane paasi zaabwe, banka akawunti zaabwe, byonna mbisabira mbiyimusa mu maaso go. Taata obirabisa omukisa mu linnya erya Yesu.
amafuta gano Mukama nga waayo gy'oli gapakiremu amaanyi go nga bateekeko tebasigalako kirwadde tebasigalako kikoligo tewasigalawo kibasibye amafuta gano Mukama amafuta gano Mukama gakozese kabaka w'abakabaka bakutuleko buli ekibadde kisibye nga kuwadde taata nsabira naago ge basitudde nsabira ge bakutta abali wano abali ku Solot FM abali ku Solot TV abali ku Solot Media App abali ku YouTube abali ku Facebook abali ku TikTok ku bugazi bw'eggwanga n'onna gye bali taata amafuta gabe gapakiremu amaanyi bagakozese era bakole ebintu eby'amaanyi mu linnya lya Mukama Yesu. Nangiridde ekisa kyegatte n'ensawo zammwe ne manepaasi zammwe ne waleti zammwe n'amasimu gammwe Katonda abakozese era abakolere guno gubeere mwezi gwammwe gwa bujulizi mu linnya erya Yesu era mutambule nga muli abajulizi abalamu. Basabira omukisa ogusinga okutegerekeka. Kitange waŋŋamba nti bugingo tolekangayo ssaala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Alwane n'abalwana nammwe, awakane n'abawakana nammwe, akwatenga bona akagabo, akube buli ekyesimba mu maaso gammwe, akube buli ekyesimba mu kkubo mu linnya lya Mukama Yesu. Nangidde omukono gwa Mukama, nangidde obulungi bwa Mukama, nangidde omukisa gwa Mukama, amaanyi ageegatta n'abantu mu kisiibo gonna mugatwale. Mukisa gwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo gwegatte n'obulamu bwammwe mu linnya erya Yesu. Weebale Mukama, weebale Taata, gulumizibwa, yimusibwa, tenderezebwa mu linnya lya Mukama Yesu. Weebale Mukama, atubawo omukisa Mukama ogwa Ibulayimu ogwa Isaaka ne Yakobo ogugaggawaza. Kitange mbasabira omukisa gwo n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu ogugaggawaza ogutalina buyinike. Katonda akuwa omukisa n'obugagga obutalina buyinike butwale. Kitange waŋŋamba nti bugingo bonna bw'osaba nabo ndibafuula akalango. Taata mbayimusa mu maaso go bafuula akalango. Buli gye balaga erinnya lyo liriba limusibwa, buli kye bakola erinnya lyo liriba limusibwa. Yonna gye bagenda gwagambye oli naffe gw'abaasookayo otukolera okusinga ne betusaba ne betukkiriza mu linnya lya Mukama Yesu. Gamba nti amina. Yimusa emikono egyo waggulu. Ekisa kya Mukama kyeyongere ku bulamu beera kikulondoole. Ekisa kya Mukama Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna eri abooluganda bonna mirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibe eri Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali ku lubereberye, bwe kiri n'ekaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Amiina. Katonda abawe omukisa abafuula akalanga, abafuula obujulizi. Mubeere abajulizi abalamu yonna gye mubangaalira, gye mukolera mu kibuga ne mu kyalo n'emitala w'amayanja. Tosubwa night prayer ku Lwokutaano. Nyweza okusaba n'okusiba ensonga zo zisimbe. Katonda anaakuwulira mu linnya erya Yesu. Tusinkane. Shalom, shalom, shalom. God bless you. Ali ku Solot TV ne Solot FM sigalako. Bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekimu ky'ekkumi, bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekiweebwayo, tokakkibwa, towalirizibwa, nedda. Owulira ng'oyagala kuwaayo kimu kya kkumi, owulira ng'oyagala kuwaayo kiweebwayo, ng'oli ku Solot FM, ng'oli ku Solot TV, kankuwa essimu z'oba okozesa. Kubanga naawe oli kitundu ku Solot Media era ku House of Prayer. Essimu z'oba okozesa 076 0 7 emirundi 3
munana emirundi esatu. Essimu z'oba okozesa okusindika mobile money, okuwaayo ekimu ky'ekkumi oba ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa, era ng'oyagala House of Prayer ne Salt Media bigende mu maaso. Kozesa 0760 777 888 for tithes and offerings. Oba kozesa 0708 000003. Oyinza okozesa 0708 00000 emirundi etaano esembyayo 3. Essimu ezo zombi zireeta mannya gange Bujingo Aloysius. Osobola okukozesa MTN Momo Pay. Osobola okukozesa MTN Momo Pay ng'onyiga ku ssimu yo star 165 star 3 hash. MTN Momo Pay onyiga ku ssimu yo star 165 star 3 hash. Bw'oginyiga beekusaba merchant code. Merchant code yaffe eri 64 47 57. Merchant code yaffe eri 64 47 57. Ereeta mannya ga Solot Television. Wera yaawo. Osobola okuba ng'oyagala kukozesa Airtel Money Pay. Oba yagala kukozesa Airtel Money Pay, kitegeeza nti gwe onyiga star 185 star 9 hash. Airtel Money Pay onyiga star 185 star 9 hash. Bw'oginyiga naye era ejja kusaba merchant code yaffe. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 1955. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 52 19 55. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 1955. You can use those avenues to pay your tithes and your offerings. Ali ku Salt Media app bw'oba ogikebedde eriko awali akasonda akagamba contribute. Osobola okukozesa Salt Media app bw'ogoberera emitendera egiri okwo naawe n'osindika contribution yo. Ali ku Salt Media app osobola okukozesa akadirisa akakali ku Salt Media app yo akoogera ekigambo contributions n'ogoberera emitendera naawe n'oweereza contribution yo yonna gy'oli. May the Lord bless you as you do it from the bottom of your heart. Katonda akuwa omukisa nga bw'okikola ng'okijja ku ntobo y'omutima gwo, akuwa omukisa ogukatiddwa ogusuukuniddwa era ogw'omuyiika. Twongere okuweereza Mukama mu House of Prayer nga naawe y'otoola omukisa. Twongere okuweereza Mukama ku Salt Media naawe eyo ng'otoola omukisa. Mukama abawa omukisa.